Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nga bulijjo yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala kubanga nkutuusaako wano updates amawulire gano gaakagwawo breaking news ebikwata ku Kakwenza Lukira Bashayija. Omusajja oyo mumumanyi bulungi nnyo mu mwaka ogwa 2021 omusajja oyo yakwatibwa n'awambibwa mu mmotoka eyali ey'ekika kya drone nga yali mmotoka njeru ne bamuwamba ne bamubuzaawo. Atamanyi Kakwenza musajja muwandiisi wa bitabo, musajja mukozi wa bitontome, naye nga byonna byazzenga akola bibadde birwanyisa gavumenti ya NRM ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. Kakwenza Lukira Bashayija yakyaka nnyo bwe yakola akatabo akamanyiddwa nga Greedy Barbarian, era nga bino bye bimu ku ebyo ne tweets ze yakolanga ku mukutu ogwa Twitter kati oguyitibwa X, bye bimu ku byamuviirako okubeera nga awambibwa n'atwalibwa mu bifo ebyenjawulo ezimanyiddwa nga state safe houses, n'abeera nga yatulugunyizibwa, baamuyisa mu mbeera ne bamukuba omugongo gwonna. Ebifaananyi bimusijja bikuwa nkakasa nga bw'oba omumanyi byenjogerako obitegeera bulungi nnyo, n'ebifaananyi oteekwa kubanga obimanyi. Ekifaananyi ekyo kyalabikira ku lunaku nga bamaze okuba nga bamuta, n'agenda ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amulaga engeri abasajja gye bamukozeemu, abasajja gye bamutulugunyizaamu ne bamukuba okumuteekako enkovu ez'omutawaana ennyo mu bitundu bye eby'omugongo. Ebigambo bingi nnyo bye yayogera Kakwenza Lukira Bashayija ng'avudde mu kkomera. Waayita akabanga katono n'agenda mu kkooti enkulu ey'eggwanga erya Uganda, eyo bw'ataafunayo bwenkanya ye bw'ali munnamateeka ate nga musajja muwandiisi ate ng'amanyiddwa internationally, n'ava mu kkooti ey'eggwanga erya Uganda n'agenda mu kkooti eya East Africa. Jjukira kkooti ya East Africa yeetwala amawanga, yandibadde kkooti enkulu etwala amawanga gonna ageegattira mu mukago ogwa East Africa. Wabula Kakwenza neno nayo yagenza okulaba nga biwanvuwa nga kyandibanga gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'eyo nayo eyinfluensingayo. Kakati njagala okubuulira waayita ebbanga ttono Kakwenza Lukira Bashayija n'adduka mu ggwanga erya Uganda ng'ayitira e Malawi paka bwe yaggukira mu ggwanga erya Germany gy'ali kati gy'abeera gy'awangaalira ng'ali ku buwaŋŋanguse oba kye tuyita ali ku asayiramu. Kakati ekimutuuseeko oba ekiguddewo ekyenkuleetedde breaking news njagala kubanga nkikuwa oluvannyuma lw'akalango kano. Gw'ata na subscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadi ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kanzije nkubuulire kiki ekiguddewo ku nsonga za Kakwenza Lukira Bashayija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga okyagoberera mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala okutegeeza nti Kakwenza Lukira Bashayija omusajja gwe nkunyonnyoddeko obulungi ennyo gwe azze agoberera, omusajja yawambibwa n'atulugunyizibwa mu safe houses ez'enjawulo mu bifo ebimanyiddwa nga ebitulugunyizibwamu abantu naddala bannayuganda abakkiririza mu nzikiririza ezimu mu byobufuzi by'eggwanga, abawambibwa ne batwalibwa mu bitundu ebyo ne baba nga batulugunyizibwa mu ngeri yonna gy'ozzenga olaba. Kakwenza Lukira Bashayija yakwata omusango n'agutwala mu kkooti ya East Africa abeere nga gy'afuna obwenkanya, wabula we twogerera nga nayo omusango agujjeeyo. Mawulire gano gaakajja gayitira ku mukutu gw'entera okugamba ogwa Nile Post nga bagamba Kakwenza Lukira Bashayija withdraws torture case against the government from East African Court. Omusajja ono yaggyeeyo omusango mu kkooti ya East Africa, omusango gwe yali yaloopa gavumenti y'eggwanga erya Uganda okumutokyalinga, okumutulugunya n'okumutuusako ebisago. Ojja genda mu comment section ombuulire olowooza kigendererwa ki. Yakolaganye n'abasajja oba yalabye nga tagenda kufunayo bwenkanya? Kakwenza Lukira Bashayija jjukira ali ku buwaŋŋanguse, ali mu ggwanga erya Germany. Wano nga bagamba novelist and a human rights advocate Kakwenza Lukira Bashayija has formally withdrawn his case from the East African Court of Justice. Ajjeeyo omusango gwe. Omusajja ono muwandiisi wa bitabo ate nga mulwanirizi wa ddembe. Kakwenza Lukira Bashayija officially oba mu butongole ajjeeyo omusango ogw'okutulugunyizibwa gwe yali yaloopa mu kkooti egatta amawanga
aga East Africa kyebayita East African Court of Justice. The case filed against the Uganda government alleged torture and abuse following his arrest in December 2021. Nti omusango guno yaguwaabayo oluvannyuma ekyaddirirwa oluvannyuma lw'okubeera nti yatulugunyizibwa, yawambibwa n'atulugunyizibwa ne bamuyisa mu mbeera embi. Yaguwaaba oluvannyuma lwa bino nga byamutuukako mu December wa 2021 n'agenda n'ateekayo omusango. The decision to end the case follows years of legal battles and appeals for justice. Kakwenza, internationally known for his novels that critique Uganda's political landscape, has faced repeated confrontations with the authorities. Okuviira ddala mu mwaka ogwo azenga aguluba n'abasajja bano okulaba ng'afuna obwenkanya, azenga aguluba n'abasajja bano nga bayita mu mateeka okulaba ng'afuna engeri gy'ayinza okulwanagana namu nabo n'okufuna obwenkanya ku ngeri gye bamutulugunyaamu. Omusajja ono amanyiddwa ensi yonna ng'omusajja omuwandiisi nga byawandiika bivumirira enfuga embi eri mu ggwanga erya Uganda. Abadde ayita mu kusoomozebwa kungi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti buli kintu kyabadde nga afulumya kibadde nga kimuleetera obuzibu. Omusajja amanyiddwa nga Kakwenza Tukira Bashayija. Wuliriza. His works, particularly The Greedy Barbarian and The Banana Republic, critique corruption and the governments in Uganda. Nti mu byazza awandiika naddala ekitabo ekimanyiddwa nga The Greedy Barbarian n'ekirala ekimanyiddwa nga The Banana Republic, bw'obanga ozzenga ogoberera ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, byenjogerako nkakasa nga obimanyi bulungi nnyo. Omusajja ono yawandiika ebimu ku bitabo byazza awandiika byonna nga bwazza abiwandiika bibadde bivumirira enfuga embi mu ggwanga erya Uganda, bibadde bivumirira obwa dictator n'okutulugunya bannayuganda abatakkiririza mu gavumenti ebeeriko. Ebitabo bino kigambibwa nti bye bimu ku bimuleetedde ebizibu, naddala ekyo ekimanyiddwa nga The Greedy Barbarian, nga kino yakiwandiika ne kikwata omubabiro okwetolola ensi yonna. Waliwo n'ekirala kye bayita Banana Republic nga nakyo yakiwandiika nga kivumirira enguzi era nakyo ne kikwata omuliro ensi yonna. Wuliriza. He has accused the security forces, especially the Special Forces Command SFC, of conducting a violent raid on his home in December 28, 2021 without a warrant. Mugimu ku misango gy'abadde yawaaba mulimu okwabira oba okuvunaana ebitongole by'okwerinda mu ggwanga erya Uganda, naddala ekitongole kya SFC oba Special Forces Command. Nti bano ng'ennaku z'omwezi 28 December 2021 baayingirira amakaage ne bamenya amakaage ne boonoona buli kimu, era abasajja bano abaali basukka mu 20 nga balina emmundu ez'ekika ekya waggulu, nga balina ebissi ate nga banyiivu n'obunyiivu obw'ekika ekya waggulu, bayingirira amakaage ne bagamenya ne boonoona kumpi buli kimu, era ne bamukwata ne bamussa mu drone eyali enjeru ne bamuvuga ne bamubuzaawo ne bamutwala mu bifo abasinga obungi bye bataategeera. Kakwenza Tukira Bashayija olw'okuwandiika obuwandiisi ekitabo ekimanyiddwa nga The Greedy Barbarian. Kakwenza detailed the abuses he endured during a detention, including beatings, sleep deprivation and other forms of physical and psychological torment. Nti yanyumya mu kitabo ekyo ebimu ku bikolwa bye baamukola ng'ali mu kkomera, nga bamaze omuwamba ng'ali mu detention, nga mulimu okumukuba obubi ennyo, okumulemesa okwebaka, mpozi n'ebigambo ebirala bye baamukolanga byatasobola kubanga ate ayisa mu kamwa. Ebyo nno yabiwandiika ebimu mu kitabo ekyo kye yawandiika, mu bimu ku ebyo ebitabo bye yawandiika, era nga kigambibwa bino byandibanga bye bivuddeko emberebezi. He directly implicated Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, President Museveni's son, in his mistreatment. Nti mu bantu abamutulugunya yamenshoninga nnyo era n'ategeeza ensi nti mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba, General Museveni amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba, y'omu ku baakolanga ebikolwa bino eby'okutulugunya Kakwenza. According to Kakwenza, Muhoozi visited him multiple times, warning him to stop writing critically and speaking to the media. Nti Muhoozi yamulumbiranga ddala direct n'amutuukirira gye baali bamuwambidde, n'amutegeeza nti ssebo lekeraawo okuwandiika by'owandiika, ate lekeraawo n'okwogera ku media obeere ng'ova ku gavumenti yaffe eya NRM. Kakwenza nga yategeeza, the government has denied any wrongdoing, calling the detention lawful and necessary for the national security. Nti gavumenti yavayo ne yeegaana eby'okuwamba Kakwenza, era ne bategeeza nti twamukwata mu nkwata egoberera amateeka, era twali tutaasa nsi yaffe y'eggwanga erya Uganda okulaba nga Kakwenza tagireetera bizibu. Following his detention, Kakwenza was charged with the offensive communication under Uganda's Computer Misuse Act
However, he contends that these charges were politically motivated. Oluvannyuma lw'okumukwata baamuvunaana nga basinziira mu tteeka liri eryaleetebwa Muhammad Nsereko erimanyiddwa nga Computer Misuse Act. Newankubadde Kakwenza yabigaana n'ategeeza nti bamuvunaana kubeera ng'alina ekibiina ky'ebyobufuzi ky'awagira. The decision to withdraw from the East African Court came as a surprise, as Kakwenza had previously sought the regional court's intervention to hold the Uganda's government accountable under East African Community Law. Nti ekyo ekikolwa oba okusalawo okujjayo omusango guno mu kkooti eno eya East Africa emanyiddwa nga East African Court of Justice kyewuunyisizza nnyo ensi, kubanga Kakwenza ekyamutwaza omusango guno mu kkooti eno kwali kugezaako kulaba nga amawanga ga East Africa ageegattira mu mukago guno gayingira mu nsonga zino era gaholdinga Uganda, gavumenti eggwanga erya Uganda accountable, bavunaanyizibwe ku nsonga eno. Wabula tekisobose. Wano Kakwenza agamba nti okusinziira ku judicial system n'amateeka mu East Africa ekyamazima tebiyinza obutakola. Wuliriza bwagambye, they have made a mockery of justice. I sought help from the East African Court but there is no justice in sight. Nti nasuubira obuyambi mu kkooti ya East Africa nti kale amakooti ya Uganda gayinza okuba gali manipulated, naye East Africa wakiri nsuubirayokko kubeera nga nfunayo obwenkanya. Nti naye kimwewuunyisizza okulaba nga ate ne mu East Africa nga nayo kirabika amateeka baagafera nga nabo tebali ku bya ddala ebyamateeka mu East Africa gandibanga nago tegakolera omukago guno n'agukubamu ebituli. Kakwenza tukira bashayija tukyagenda maaso n'ekiwandiiko. Wano nga bagamba Amnesty International and Human Rights Watch have raised concerns about Uganda's human rights record, particularly regarding its treatment of critics and the opponent figures. Nti ekitongole ekimanyiddwa nga Amnesty International kino kitongole kirwaniriza kya ddembe okwetooloola ensi yonna. Waliwo n'ekitongole ekirala ekimanyiddwa nga Human Rights Watch era nga nakyo kitongole kirwaniriza kya ddembe era nakyo okwetooloola ensi yonna. Bano baavaayo ne bavumirira era ne bategeeza ensi nti eggwanga erya Uganda ekyamazima mu nsonga z'eddembe ly'obuntu si walungi nnyo naddala eri abo abatakkiriza mu gavumenti eri mu buyinza, naddala abo abali ku ludda oluvuganya. Cases like Kakwenza's are not isolated. They reflect a pattern of repression that has no place in a democratic society. A Human Rights Watch representative stated, emphasizing the need for a robust international response. Nti okuddirira oba ensonga za Kakwenza zibadde zimu ku ezo ensonga ze basinziirako okulaba nga balondoola enfuga ya ssemateeka n'eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Omu ku ba representative ab'ekitongole ekya Human Rights Watch ye yali ategeeza nti era n'ategeeza nti twetaaga international response, twetaaga okwanukulwa ensi yonna mu bitongole eby'amaanyi ebikwasaganya amateeka omuli ekitongole kya kkooti y'ensi yonna oba ICC, International Criminal Court, erina okuba nga eyingira mu bintu bino. In February 2022, Lukira Bashayija fled Uganda for Europe under circumstances that left him many questioning how he managed to travel unchallenged by security and without his passport. Nti mu mwezi ogwokubiri mwaka 2022 nga bwe nkugambye, Kakwenza Lukira Bashayija yadduka n'ayitira mu ggwanga erya Malawi n'aba nga agenda paka mu ggwanga erya Germany naye nga talina passport. Kino nno kyewuunyisa abantu ti omusajja ono yakikola atya era embeera ejja etya okuba nga ebeera bwetyo. Immediately after signing the court documents, new proceedings were instituted at Buganda Road Court to quash his trial and refer his case to High Court to determine if he was tortured. Oluvannyuma lwa kooti eya Buganda Road baddira omusango gwa Kakwenza ne bagusindika mu High Court yebeegusala balabe eddala oba Kakwenza yatulugunyizibwa oba teyatulugunyizibwa. Kakati nno bino byonna ebyavirako Kakwenza okudduka mu ggwanga erya Uganda n'agenda mu ggwanga erya Malawi gye yayitira paka bwe yatuuka mu ggwanga erya Germany gyali ne wetwogerera olunaku olwaleero. Kakati Kakwenza Lukira Bashayija omusango gweyaloopa mu kkooti ya East Africa ogw'okumutulugunya kyewunyisizza ensi okulaba ng'omusango ogwo yagujjeeyo. Bangi beebuuza kiki ekyamuleetedde okuba nga agujjayo, wabula ye ategeezezza nti ekyamuleetedde okujjayo omusango guno ekyamazima yagenza okulaba nga neyo nayo tayinza kuba nga afunayo obwenkanya kubanga kumala bumazi budde. So Kakwenza Lukira Bashayija bw'atyo omusango n'aba nga yagujjeeyo, embeera nga bwetyo bweri. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kuba nga okyagoberera, tuwuliziganye mu updates eziddako, tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukuweereza.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.